kale mbaniriza abeekumidde ku mukutu gwa Jonathan exclusive. Ekifaananyi tekivaayo bulungi naye tujja kugumirawo mpola mpola manyi neetaaga kujjakako ka screen guard. Nagamba kajjeko ka screen guard naye olemeddeko. Ngenda kajjako. Kuba kampa ekifaananyi nga kibi nga ate essimu ninayabbe. Ng'oyinayabbe omuntu ayinza okugamba okozesa katooki. Abantu bayinza okugamba omusajja tumuwa ssente views tuzimuwa naye tagula kamera nnungi. Naye nga bigenda bitya? Tugatta wiiki tugitandise tugikubye ettali naye eno. It's Thursday. Mukama tumwebaza bwebaza lwakakuba katusubire nti bannayuganda bali mu kulima ebyadda nate niyo ekintu kyenewunyako webback zalinga wiiki ng'emu emabega actually si wiiki emu last weekend naliko mu byalo eyo Masaka bwe watu nga tewali nkuba nga teri nkuba nga teri mu kibuga etonnya nga tekiri abusade so kyanne enkube by the way nange ye busukuma gye ntunda ettaka weewunye enkuba etonnya ekamba ati tebagifuna by the way oyogedde ku kyokutunda ettaka abantu soko bayisizeewo ak'ettaka ako abaagala ettaka guys abatunda ettaka tulina star property eva mu Jaxta twasala estates ziri ebusukuma eyo estates nungi nnyo ziri ku kkubo Busukuma is a prime land. Busukuma abatamanyi Busukuma kiri Gayaza bw'oba ogenda ebusiika bamanyi ebusiika kasita ova eGayaza mu katown waliwo akala akaddako katono bakayita Majije then odda Busukuma oyo akyali prime abantu weewunya ali cheaper okusinga bayitayo busiika olw'ensonga university zaali zagula square miles ng'ekyalo kiri mu bantu nga basatu kwegamba nga teri muntu asengayo olw'ensonga sisobola kubeera na neighbor wa muntu ng'alina square miles 3 nga ttakali enkulaakulana enajja ddi but eventually people surrendered this land. Musumba tuleke tukolamu wano Musumba. So that land is prime. Era omuntu yenna ayagala okubaako ettaka nga liri cheap naye nga akimanyi bw'oligula leero in a couple of emyaka nga 2-3 ettaka lyoguze miliyoni 2 ogenda bbo litunda miliyoni 8 ku kakadde ku 10 kyekirungi ekiri ku ttaka ligenda kukula nnyo ekyoka bakoze ekkubo tulina ekkubo eryekasanga teriyitamu nerigwa ebusiika ate neriyitawo nerigenda n'ebbomba eribombo kalule so wali prime jukira lyonna balikakuzadde libale tuli kukendeeza jjamu agende Kawempe oyo jamu ekawempe abantu abagende ebbombo biki nga tebakyayita eyo bayite ne Gayaza abantu bange bennina abasinga baliweeru wa ggwanga oyina enkola gye wabategekerawo abo abataliiwo ekyovala batulina the diaspora estate diaspora estate eno yamwe abantu abali diaspora nze Jaxta nina address sisobola kubba muntu nina erinnya lyenkola ekyo kimu ate sobola kuguza kikyamu kubanga njagala munzimbire audience eyo so mbakubiriza sente zammwe okusinga oziteeka ewantu Jemutesiga we have an arrangement with bank eya DFCU ne tukugulira account so DFCU ekyapa kyo tugikiwa ne kibeera mu bank nga collateral okitegedde of course it's bank efuna details zo kati arrangement yo twagikoze nti bank anga yeyagala abantu ba saving mu bank ne naawe okwata ekyapa kyo gwe kasita we amanyi ogenda kugula ekyapa mu star property ekyapa kyo ne tukiteeka mu DFCU kati nosasula sente through DFCU netuwanga sente already obo muwadde omusingo mu bank ogwekyapa nti ekyapa bino byo bantu bannaffe basasula ettaka nti sente zange naziwa kojja wange erubirizi kojja n'alya sente ogenda okukomawo kuno ku butaka nga tolaba ttaka lyo oba wali wa mukwano gwo sente n'azikozesa so ebintu ebyo okubyewala akozese star property star property you go to DFCU we open for you a bank actually never online they can help you open up the account here DFC say mortgage loan account actually yataka nofune taka mu star property kati gwe sente oziwereza DFCU yone ezwalinga ku gundi yaffe ekyapa kiri eyo era DFCU eriba mediator okitegedde bw'oliba totusasudde sente yatuligenda DFCU naye musajja olemereddwa nonyonyola DFCU yone eri kwongera ebbanga soko bawe namba y'essimu tutandikira enamba eri 0705 369685 0705 369685 Star Properties Uganda.
kale awo ennyini tulaba nga tumazeko weekend actually munnamawulire munnaffe Suuna Ben ne munnamawulire munnaffe omulala nga bayina waliwo okola ki nga waliwo olutalo Suuna Ben yagobye mukyala we mu nnyumba ekintu kino oyinza kumuwabula otya Suuna Ben because okusinziira ku ye ku kye twaliddeko agamba omukyala yakyusa ekyapa so how do you see this story kakati kuba bonna baffe yes bonna baffe kakati ekisooka Suuna Ben nange namukubidde essimu naŋŋamba ekisooka Jaxta mu relationship yonna ekisinga obukulu is trust bwe mba nga nguze ettaka lyange liri mu mannya ga Suuna Ben nfuna bwe noogenda n'okola n'ofuna engeri because ettaka waliwo kye bayita transfer form ekitegedde nti omuntu yenna bw'akuwanga ettaka omuntu yenna bw'akuwanga ettaka ne bakuweerako because kati nze properties assets zange for example land eryange liri mu mannya ga Jonathan Mugudwa Jona so bwe nkuguza ettaka nkuguza kyapa kiriko Mugudwa Jona naye ne nkuwa endagaano nti ntunze ettaka lyange ndiguzizza Jonathan naye on top of that Mugudwa uzizza Jonathan ekyapa kyange ky'ettaka bwe kiti buloko namba bweti mukyalo bwe kiti bwe mmala okuwa ettaka eryo nkuweerako kye bayita transfer form eno mba ngisayinize transfer form eno ebegamba nze Mugudwa Jona nzikiriza ettaka lyange lidde mmanya ga Jonathan okitegedde kati ebiseera ebisinga transfer forms zino era abantu abamu bakola ensobi bwe mba sinnakyusa mannya mumanya nga gakyali mumanya olusi tutereka nga sinatuusa kukyusa mannya gazza mu mannya gange so olusi otereka transfer form n'ekyapa ekyo tibwonaatuuka nga survey oyagala kukyusiza amanya just akyusa mannya wali n'omuwa transfer form n'ekyapa n'agenda nakyo ne bakikyusa eri oba okitegedde kati okukyusa of course amannya ekyapa olusi kabamu akasente ate abantu abamu kebeewala nti nyinza okuba ettaka ngenda kuddamu nditunde oba olusi mba sinnatuusa neŋŋamba ajja kukola ki nja kukyusa edda now transfer form emu bwe mba ntaddeko amannya Jonathan Mugudwa akyuse nengwa ku transfer form eyo nengattako erinnya lyange bazira Suuna Ben and nambwayo nengattako nambwayo nenjiwa survey asobola okukyusa ekyapa ekyo nekidda mu mannya gaffe babiri kubanga signature ya gundi oba kweri oba ogigese then IDs ekyemanyi waba mukyala we ID ekyangu ogigwako kitegedde n'agitwala ne babitwala mu lands now kyemanyi omuprocess omukyala gye yakoze one either yagudde ku transfer form eri plain n'ateekako amannya gaabwe bombi because ekyapa kiriko ennyumba okitegedde bwaguuga ate baba bamanyi we batereka ebintu byabwe ennyumba bwaguuga n'ogikyusa n'oteekako n'obyo kati okunsurprisinga n'ondaga nti ekyapa kyavuddeyo kyafumye lwadde kiri mu mannya gaffe nze nga manye ekyapa kirina bba mu mannya gange nzekka era kigambibwa kyekyamutabudde ekyo kiba kibi bwe yategedde nti omukyala yeeteeka ku kyapa n'akyusizaawo kala ekyo kiba kibi because naye ensobi eri kwani no eri ku mukyala let me tell you one thing omukyala atali wampeta okitegedde omusajja mweri batakole ebintu bye kubanga babatwala ng'ovudde ku nze nzekka namwe abakyala babatwala oba naffe tusobola okukola ki okuwuguka eno ennyumba mbazi Suuna Ben chances abambi asinza okuinvestinga yadde nawulidde report bagamba nti kataka baakagula n'omukyala yasondako ke yasonda that's what I got a report omukyala alina ke yagattako naye onnyonnyola omwami oba okitegedde onnyonnyola omwami kubanga obwo buba bufere it is bad
wokoledde ekyo ekintu oba osobola okukola ekisingawo era wesiri. Why don't you trust? Kale kireete ku mmeeza tukyogereko. Kale baby omanyi ensi muno dhano okuyita ebbali nti Bayibuli egamba beera ow'amazima n'amazima gali kufuula agaki ow'eddembe. Kati tosobola oba osse gist nti on surprises nti ekyapa kifulumidde mu mannya gange naawe yadde kali kalinga nze nina ensonga zange olwaki ngaagala mugange. N'abasajja balina ke beerekerezaako I think baatamugamba oba kitegedde. Abasajja ennaku zino tuzimba amaka gaffe. Waliwo abasajja nina mukwano gwange omwami yazimba amaka naye yakwasanga abakazi naye buli mukazi gwalowooza nti onajja kumpa comfort ng'amunyiiza olika omukazi kasitaafu n'abaana nga bakyuka kkala. So omusajja n'agamba nedda sigana kuddamu kuwasa mukazi naye abakazi bajja beera mikwano gyange. Omukazi bw'ajja bwakuwasa akupangisiza enju oba akufunire bw'obeera n'azipangisa naye ayina amaka ge wakuŋŋaanyiza abaana n'abakazi be nti bino twawukanye afunawo weekend mwenna n'abayita natta embuzi mama jo najango ne bamaama ate mu nyumba gye yazimba maama Kayine Rugaba ayinamu ekisenge n'abaana be okitegere nyumba kati naye ennyumba ye oba okitegedde ng'omusajja ye kubanga abakazi yatuuka n'agamba sajja kisobola. Mumanyi musajja w'amaanyi mu gavumenti n'agamba sijja basobola kanfune nyumba yange mbeere n'abaki n'abaana bange n'abakazi musigale nga muli mikwano kubanga tujja kwawukana mu bubi. Era buli omwamu baida bw'atuuka tata buli amuzaalira omwana amuwa ekyapa ky'ettaka. Tugambe omwana ono yayise musajja affe Namasaka ku litalaba. Abadde amuyise ku litalaba era ekyo kibi nnyo. How it's going to end atini nnyo bw'abanga omuwala abadde yamaze okyusa ebiwandiiko bino because Suuna Ben agamba ye gwabanja ekyapa kye amumanyi. That's Kamoga bano abatunda ettaka. Yes. Yeah, that's why abantu abamu balina okukozesanga the right people. Yeah, that's why we twayogeddeko ku stop property. Yes. Olina okukozesa omuntu ng'alina ekyokufiirwa. Yes. So Suuna Ben yalaga nti Guy oli yeekobaana bwekobaanyi na mukazi. Ebyapa kyemmanyi Suuna Ben kyatalina kweraliikirira bw'abanga beyond reasonable doubt ekyapa kikye eyagula ettaka lye ebyo ebyapa babiddamu babisazangamu ne babizza. Ekyapa basobola okukisazaamu mu lands okola appeal era mwoyo surveyor yennyini yakikoze babanga yakyorganizinga when you make an appeal complainant nga waali bakisazaamu really receipts zonna we ziba nga ziri mu mannya gange endagaano. Ennaku zino nga tulaba ebitongole biyitirivu byonna bisidelininga n'abakazi. Do you think Suuna Ben anaddizibwa ebintu bye? Kikyasoboka because olaba kati n'abantu abavuddeyo kubanga baagala okuwolereza bawolereza mukazi. N'omusajja ayina eddembe terikoma ku bakazi bokka. Omukazi that near gundi it's a wrong move. Oba kitegedde naye nze to consider it okukimalamu amicably tubuuze what is Suuna Ben's intention n'omukyalo. Ne Suuna Ben alina akakyala ke bakayita Tina kati bw'aba alina actually tuvadda ku radio buddu kati report yeyo gye nawulidde nti omukazi yagenza olabo ono tamuliiko ebintu by'abaana omusajja ali mu kubyeddiza kyo naye ekirowoozo ekyo kwe kumuyingirira ng'awulira bamugamba Suuna Ben alina akaana akali apepeya n'obwana okitegeera naye omutima ne gumugamba owaayi ate omukazi kyakoze tomunenya nnyo kubanga ategekera abaana agamba omusajja bukya buzibaano n'akufumula kyokka ng'akuzaddemu abaana because byonna tubyogera ne balina omwana balina omwana one or two balina omu according to what I heard. Yes. So nze ndowooza nti Suuna they have to come really to a consensus kuba kati they are equal owners of that property. Asobola okusalawo n'akyusa mu lands kisoboka kubanga n'abasajja bali protected
ekyo kyeyakola kibi baali balina okutuula ku table. You can't just change things out of the norm. Okitegedde kyobala waliwo okukkirizganyiza ne kooti temalaku gakusalira musango lwabwe waliwo akuloopye ekuwa omukisa kyetuyita hearing. Okitegedde n'owuliribwa. Okitegedde yali alina okuwuliza namunnyonnyola ekituufu oba something like that, because at the end of the day batuuse kuzimba nnyumba eyo nekwa ng'eri mu mannya ga gundi. Lwaki omuwala ono ebyaddala ayinza okuba ya papye because wabanga Suuna Ben yakwata ssente n'amugulira emmotoka. I don't think it had talina plans endala zaali mu kumukola. okitegeera. So kino tukivaamu tutya? Ekisooka nga bwe gambye nti kisse trust. Suuna Ben I think is not conflicting with the woman kukyusa linnya. Is conflicting with the trust issues. Oba okitegedde? Conflicting with trust issues. Omukazi ono anaddamu mwesiga kyekibuuzo nti omuntu gw'oteesiga tosobola mulekera bibyo. Oba okitegeera? Ate bw'abanga kati alimu olwalaavuliraavuli n'omuntu omulala nga bw'okyogedde kisobola okuba nti mind yakyuse. Ze nno ndowooza amanyi n'ekintu ekimu kyendaba bino ebintu naddala ebyo byalaba osobola okubeera n'omuntu ng'omwagala nnyo naye the moment wofuna omulala gwo obudde omutima gukyuka. Kyekyo kiyinza okuba ekizibu kyekyali ku Bugingo ne munne. Bugingo Teddy ne Bugingo ng'afunye omuntu woono omupya bamuyitani Susan. So Bugingo singa Susan teyali mu picture Bugingo yali asobola okuddamu at one point ababa tebusobola okuddamu ne bareconcilinga nani ne Teddy at one point because amazzi gakulukutira gye gali kakoze ki. So nze ndowooza okukivaamu one ekisooka babijje mu mawulire. Bisobola ova mu mawulire nga bonna ba mawulire basobola oku avoidinga camera, basobola oku avoidinga tantrums. Omukazi ye ne interviews azikola anti kata what I've liked ku Suuna Ben ye maturity. Yes, kati kikulaga nti omukazi ali intention about taking Suuna's property. Are you getting what I'm saying? I'm getting you. It incriminates you nti oyagala sympathy vote. Sit down with the Suuna ebintu eriyo institutions soko kigezeeko Suuna Ben agaana owulira cry yo olyoka oteekemu ki amawulire naye bw'obanga otandikidde mawulire